abalabi baffe abalungi abadde Mix Media mujye baleko gye mutuusaako engala manya n'eddobooza Nkoseeki pulezidenti w'e Masaka City bambi subscribinga likinga commentinga sharinga followinga the Mix Media gompya subscribinga koona ku kadde omale onyige all obeere ng'ofuna obubaka bwonna bwe tuba tutaddeyo ntumirako abantu abali e Masaka mu tawuni Kyotera Kaliisizo Mukono Mbalala Yiganga Mpigi Arua Tanzania mambo vipi, Kenya mambo vipi, South Africa, Rwanda mbaagala nnyo. N'olwaleero ntuuse nga mbaleetedde ebyobugagga bya Pastor Rogers Bugingo oba Pastor Bugingo, omutume wa Katonda, omusumba wa Katonda ono oba Kananilandi owa House of Prayer Ministries. Pastor Rogers Bugingo ono bino byasinga okujjamu ssente. Pastor Bugingo CEO wa Soroti Media Companies nga kuliko radio ne TV nga radio eno eri 17 Femunyu ye ngombo yaayo ng'ekuba obulango bwe bwa chachi obwa Crusade ne business entinitini ez'abantu ba bulijjo saako n'obulango bwe bwennyini obwo bwa gavumenti saako nammwe abantu abalina bu business obutinitini ate ng'eri ku mpewo nga erina abakozi abawererako nno ddala ye Soroti FM Femunyu 17. Pastor Rogers Bugingo aina Soroti TV nga Soroti TV eno erina pulogulamu ez'enjawulo okuli ezo zennyini ez'eddiini abeerako ng'ayigiriza pulogulamu eziyobya pulogulamu ez'abantu aba bulijjo amawulire saako n'obulango bwekuba obw'abantu ba bulijjo n'obulango obwennyini obwa gavumenti ne buno bu bizinesi obutinitini n'afunayo akasente akasobola okulaninga rediyo eno. Soroti Media etudde ku wiiki ewera ennamba mu kibuga Kampala ng'esangibwawo mu Lubaga Division nga erinako fulo ya mwaliro gumu ne ground fulo nga kuliko rediyo ne TV eyo parking bwaguuga ate ng'eri ku kkubo kwennyini ku kolansi kwennyini nga emazeewo ebbanga ye Soroti Media ng'erinako emmotoka ez'enjawulo erina n'abakozi ab'enjawulo ate erinako studio eya rediyo ng'ebyuma yagulira ddala bipya saako ne TV nnambirira ng'eri ku mpewo ate ng'erina abakozi abawererako ddala ng'abawaayo kasiimo n'akasaala akatinitini ng'ate erina ne management nnamba ne departments ez'enjawulo. Pastor Rogers Bugingo ono ye CEO wa House of Prayer Ministries International nga eyitibwa oba bamwe bagiyita Kananilandi Kikoni Makerere Ministries nga ministries eno yiye booya nga yiye n'endigaaze era erina department ez'enjawulo okuli abasumba n'abaweereza ate ng'erina n'abakozi abawererako ddala nga bawaayoko kasiimo. Pastor Rogers Bugingo alina emmotoka ezikola emirimu olaba emmotoka ezo eza Soroti Media zirawo super customs drone n'emmotoka endala nnyingi nnyo ng'ate n'ezo emmotoka ezikola ku zi-invents nga kuba alinamu bintu bya di-invents decoration ezitambuza obutebe tenti n'ebintu ebirala bingi nnyo nga eno invent ye eviramu ddala akasimbi. Pastor Rogers Bugingo alina apartment mu bitundu eby'enjawulo ng'alina mu bitundu okuli Kampala Namayumba n'ewantu ewalala wangi nnyo ng'alina apartment awo emuyenga ya myaliiro 5 Miramba ng'ate erinako ground floor ng'etudde 10 ku 10 nga parking bwaguuga nga ziri awo muyenga nga kuliko ezo ezaddaabo n'ezo zisingo room apartment ayiriddemu ddala akasimbi. Pastor Rogers Bugingo alina kedi namba ng'eno ya myaliiro 3 ng'egenda kubeera n'obuwungula giyite lift ng'erinako rooftop waggulu nga parking eri mu basement nga wajjayo emmotoka eziwera ddala 30 ate ng'eri ku kkubo kwennyini ng'ekizimbe kino baaba wekinaba kiwedde kigenda kuba nga kye kimu ekisinga okunyirira n'obunene n'okuba ne science awo mu Lubaga nga kike booya atereddemu ddala ssente mu by'okuzimba. Alina ennyumba ng'etudde ku yiika nne eziwererako ddala nga ya myaliiro gumu waggulu erinako ground floor. Ennyumba eno eyinza okuba etudde ku yiika eziri wakati w'10 oba 8 ng'esangibwa mu Wakiso Namayumba nga agitereddemu ddala akasimbi ng'erina compound etudde ku yiika 2 nga nnamba erinamu ebimuli amatala gagiriko interior agiriko wamma ebyokuzimba abitegeera era obudde bonna yabagamba mwe mulinde Pentagoni ebyokuzimba abimanyi. Alina emmotoka ezo ezize zimutambuza okuli zivi
C8, zi Land Cruiser, zi TX, ate ng'alina n'ezo zennyininyini ezimukulembera mu maaso oba ezimusagulira ekkubo okuli eya paatulo, ng'emmotoka talina emu, alina eziwererako ddala. Alina eyo eya bbulaaka, alina n'eyo eya white, zi V8 z'emmotoka z'alina Pastor Aloysius Bugingo. Ate ng'alina n'ezo eza 4-wheel drive z'avuga manual automatic, emmotoka atereddemu ddala ssente. Pastor Aloysius Bugingo ali mu bya events, akina ku decoratinga birthday ku kyala kwanjula, ebistage azirina, amataala agayina, disika zirina, abafumba abagabula bonna kwebali, bubodiyamu bonna bulina, era nabyo abitereddemu ddala y'akasimbi. Ate ng'alina n'emmotoka ezibitambuza, ng'alinako ne ba Asha. Era tekikwewuunyisa ennyo ng'omukolo gwe yakola nga Diko yali wuwe, baba gaali masavu ate nga gookya, gaali maanyi, nga n'emmotoka ezitambuza ebintu bino azirina, era nazo ebya decoration oba events, ebivulu gy'abeera, zi crusade z'abeerako, ebyuma bibeera bibye, ng'alina ebya church, alina n'ebya events, era abitegerera ddala. Pastor Aloysius Bugingo alina poloti mu bitundu ebyenjawulo okuli Kampala, Lubaga, Kikoni, Muyenga, Namayuba n'ewalala wangi nnyo, nga poloti ze ziri ku 10 ku 10, Kuyiika n'ataano ku 10, ate nga zonna za byapa. Pastor Aloysius Bugingo ali ne mu bya real estate, atereddemu ddala akasimbi mu bitundu ebyenjawulo. Olaba e Namayimba gy'ali, e Hoima Road n'ewalala wangi nnyo, ng'agula poloti saako n'okuzitunda, amayumba agagula n'ogatunda n'agatunda, eby'ettaka abitegerera ddala, ettaka ly'alina ddyo tobala. Pastor Aloysius Bugingo alina rentals mu bitundu ebyenjawulo nga kuliko zi double room ne zi single room, atereddemu ddala akasimbi, saako n'ettaka ly'alinaawo ekikoni. Pastor Aloysius Bugingo musajja mulimi ate era mulunzi, ewo wennyininyini alimirayo emmere gye yeeriira, saako n'ezo ebisolo okuli enkoko, embuzi, byonna atereddemu ddala akasimbi. Social media atereddemu ddala akasimbi, era zirina musajja ku social media mulalamu nnyo, akikubira waggulu ku website okuli ya radio ne TV, saako n'ebintu ebirala byonna byakola okuli zi YouTube channel eza chaachi ye, TV, TikTok, naye kwali abeerako ng'atambula, musajja w'amaanyi nnyo, atereddemu ddala akasimbi. Okusinziira omukutu gwa Forbes magazine kulaga nti Pastor Aloysius Bugingo ssente asinze kuzijja mu bintu bya bizinesi ze z'akola entonotono, okuli Soloti Media eyo, za apartment zalina mu bitundu ebyenjawulo, n'okulyowa ekigambo kya Katonda, n'osiima n'omuwaayoko kasente, ng'osiimye busiimi noga pastor nze nkuwaddeyo kano, kuba musajja alabirira abakozi, alina abakozi abawererako nno ddala, ate n'ebyo bya events agiramu ddala akasimbi kuba babipangisa ne babitwala, ate nga musajja musomesa bulungi ddala, alina digiri nnamba mu byeddiini. Okuyita okutwala ebweru okubuulira enjiri balina okuba nga bakuweerera ddala akasente nga bagenda kukulabirira, ng'okunoonyerezebwa kuno kwa 7/8/2025 Forbes magazine. Tonoonya, genda ku Forbes gyebiri. Nyongera okujjukiza Masaka General Weya nga balina ebizimbisibwa byonna okuli semiti mu buli plumbing byonna babirina, plastic yenna bamulina, mapipa, amatanka byonna babirina. Banoonyeeko ku 7879911202 nga bakola free delivery, basangibwa omutunde ku madaala. Masaka General Weya, build your dreams, ng'ate bakola ne free delivery. Mubeere bulungi, mweraba, bye bye. Ssaabasajja Kabaka awangaale.